naye kati buno obuguudo bulinga buli obwo bubiri kubanga kirabika oba ofudde waliwo kwosookerako naye nze seekasa akayitako nali sifudde nze nayita kwako kati n'akalinnya ye n'atandika waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawaanya ddogo ireko muno jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandiki otyo nkweyansiza nnyo omulungi akyekumidde ku UGNOW TV mwebale nnyo mwebale ddala okutulaba yonna gy'osinzira munnange nkwaniriza ate mu interview y'olunaku olwaleero nze Stone MC Fox nkwaniriza ku UGNOW nine musumba Edward kyekyo mukama wange kyekyo sebo kusaba obuuze ku batulaba mukama yeebazibwe abooluganda abali ku UGNOW TV nsanyuse nnyo kubanga basajja bano bansazeewo bankyalidde wano lwakuba sibawadde soda bagume kakati bajjidde ddala ku kitebe ku spiritual purpose offices wano wetusinziira wano Nateete ku Prime Village Plaza wetubeera wano office yaffe yeno ge maka gaffe wetusinziira netugenda mu byalo eyo netubuulira enjiri abantu ne balokoka netukola charity work netukola conferences netusabira abantu ne babeera ne basumululwa nga Katonda emirimu gye yatukwasa akola. Ino office ekanisa eri wayo office eno ye eri apostolic ekola omulimu gw'okutambula kutambula tutambula butambuzi ffe nga tubuulira enjiri kujjako tulina ekyoto ekyoto era muno twajjula dda muno mwennyini twajjula tetukyasobola kuyita abantu bangi then tulina neyo ekyoto eky'oku lusozi buli lunaku lwokubiri olutandika omwezi ne lusemba olwa Ssebuku wetukuŋŋaanira ttiimu abantu mwenna we bajja abamu ne tubasabira tulabye abantu nga bawa obujulizi nga spiritual purpose era tubaayo ku kyoto tusaba No. Kusaba ku lusozi, yes, prayer mountain is a prayer mountain. Nakulumija kutwalayo. Kutwalayo. Akati nsonga enkulu erimu kuzitulese. Nyogo musombe Edward. Yes. Wagenda mukulu. Je kituufu. Wagenda nakyo. Nakyala. Wakyalayo. Kubanga bagenda tebakomawo. Kati olina okukyusamu oluganda olwo statement yakyala atya muggulu abandi gye twegomba okugenda yalaba ki tutandikira wenyini tutandikire wano nga wawanvu ntandikire ddala wali wenyini okay nali neki ebintu byempitamu bingi nga covid tenatuukamu era byali bya ministry byali bingi kale ng'omuntu byaba akolaki ayitamu sijja byogera ebyo natutandikire wali kati nengenda mu kusiiba nensiiba y'emyezi 4 nga Mukama tayogera nenziramu nensiiba nera nga takola ki tayogera myezi 2 nenziramu nensiiba nengamba wayi kangendeko dry nensiiba enaku 7 myezi nga 6
giri anti kati giri naku musanvu dry omanyi kusiba dry wali osibyeko wali ofudde badde bayite wali ofudde njala ngekutwalaga so enaku musanvu nera Katonda teyayogera naye nawuliriza ng'agamba genda nakumeka nya kati nenva mu musanvu dry nengenda mu dry naye nali wiiki nnyo nga ndi mugonvu nga ze nenkendedde nga nzigwawo naye era mukyala wange yali akyali mugole n'angamba lwaki togenda kusiiba bireke tobisibayo kubanga ogenda kufa obudde bw'olituuseeko oyagala ne mugamba nedda Katonda yaŋŋambye enzira erinakumeka nenzitandika bwe nazitandika olunaku lwokubiri omusujja negunkwata muyitirivu budde bwa covid nga tuli mu lockdown ya 2020 nge lockdown yali esembedde kuvaayo omuweetyo jjukira lockdown yajja 2020 mwezi gwokusatu kati awo twali mu mwezi nga tugenda oba gwa mwenda bwezijjukira kati awo wetu wetwali kati omukyala naŋŋamba oba covid naŋŋamba kubanga yali amanyi ndi mukunoonya Mukama nagamba nedda obunafu obutalya nze neŋŋamba ngenda akola ki kumalako naku zange meka nya nenzitwaliriza olunaku lwokusatu nali bubi nnyo olunaku olugenda kumala lwokuna lwenyini nenfe kwegamba tekuba kuzirika nagenda mukoma sinakugenda mukoma nentunuusi buli kimu kyonna kyasatinga down nobanga afudde era n'omutima ne kusirika buli kimu era buli neighbor yaliwo bangu nali n'abaneighbor bange bamanyi bulungi omu yamalira ng'alokose omu yali musiraamu abajja ekiro naziri zaali ssaawa nga 6 ez'ekiro kakati mukyala wange yali yeka ng'akaba nayita baneighbor ne bajja kati ne babeera awo nze mu kuzirika bwe nti owajja omusajja ku luggi ng'akonkona awo wennyini kwegamba mu process kirabika yali process y'okuzirika awo n'akonkona nangamba Pastor Edward njagala oveeyo tugende eri wansi mu kibira waliwo ekizingiriza ekyagudde omusajja oyo ng'ali ku luggi bwatyo ng'aŋŋamba nemudamu nemugamba abantu bajja kwetereeza kati naddamu nakonkona gwakumeka ogwokubiri eŋŋamba ye naye oyo muntu ddoboozi liringa lya mukwano gwange wemanyi kati ogwokusatu bwe yakonkona ogwokusatu nensituka nenyambala ngatto nenyambala ngoye zange nenfuluma netutandika kutambula n'omusajja nga okumba otambulira mu mwoyo awo nali nvudde mu mubiri kati ndi mwoyo ndi mu spirit kati tutambula tunyumya naye feesi y'omusajja ono eyaka njagala mutunulako ddayi simulaba eyaka naye ayogera bulungi nga mpulira okwagala love gyalina gyendi nti kwegamba mukwano gwange mukwano gwange nekumbe ngaze kwolwo kati netutambula netugenda ku kyombo ekyo wansi tugenda kutuuka ku kyombo kyali kinyirira kyaka nga wansi kali kasikati nga ka green kyali nga mufomu bweti nga G naye nga si G kibya byatiddemu wekiti kati waggulu nga gold eyaka bulungi kati netuyingira
otwanyingira nasanga abantu balala batudde balala bayimiridde bakutta obugundi we bati like they are ready nga eringa living room nangamba wano tutugenda ayimirira tugende we tulina ekisenge kyaffe ne tugenda mu kisenge ekyo nasanga nga kirimu green nga kirimu obuntu bwa green nga kisenge kyonna kyaka kati munda muze ne mubuuza kino kiki nangamba ekino kye tuyita matic mu Luganda naye kati twagenda kinonyereza kigambo kiri matrix pata zigulawo ebisenge by'eggulu kyo kitegeeza tukyagenda maaso tulina Musumba Edward agezaako okutunyumiza olugendo lwe agenda yakyala yagambye teyagenda yakyala mu ggulu yesebo tuli ku matrix kati we yatuula waliwo mapeesa red green yellow ne red kati mukunyiga yanyiga mu red nanyiga jup fena netubulawo ekyo muno kibulawo netubulawo gamuntu wobulawo kati nze ngenda kutuuka mu kifo we nesanga nga ndi mu kubo eryo nga eryaka liringa gold lidungi nga linyirira naye ate side bali ne bali waliwo obusubi obunyirira naye nga bwogera sebo obusubi bulino bwogera nga bwogera emiti nga gyogera nga giwelo kaminga pasa Edward webale kujja kati ng'ofiiringa owulira essanyu naye ate nga weewuunya okitegeera emiti igendo gyogera obusubi bubeera butya n'obulamu okitegeera kwigamba nga nempulira nga nengamba oke kansigale nga ntambula mu kkubo nentambula kati mukutambula okwo nensanga kkubo eryali lisalamu eriti kubo nengamba oba nkwatewa nengamba kanyambuke nenyambuka wali we yanyigidde peesa sinaba mulaba kati nyambuka nensanga omusajja omunene nangamba Pastor Edward olagawo eno toli supposed kuyitira eno dayo nange omanyi eggulu eri kintu toyina kweragiza mugulu tebeeragiza weina okutambula bwekyo bweina okutambula kansale wano kambuke wano teri tojja kweragiza eri kati nenkomawo kati ku Jackson kwenyini kwensanga mukwano gwange oyo nansekerera agamba kiki nemunyumiza nemugamba nsanze oli musaya agamba nzire no si supposed yitire eno kati netuvaawo netutambula nga tukkirira netugenda twali tugenda netuyita okutya omunene naye sagufaako nnyo munene nyonyonyo gwina kagundi bwe kati akashado yes bwe katyo naye nga munene kinene kibangirizi kinene kati fene tuyitawo twatuuka we tulina tutuuse mukwano gwange n'abulawo oyo yenyini yandeese kati nze nesigala nga ntambula kati mba ngenda ku approachinga one of the gate emu nendowooza nengamba naye ndi mu ggulu sinalaba ku Jajja Abraham sinalabako musajja ono bomanyi already kati we nakirowooza bwe nti nakomawo mukwano gwange najja naga oyagala kola Abraham nti mbadde sikimanyi netuddayo nanzizaayo ku muti bwe twadda ku muti nendaba Abraham ng'ali yennayi kati netumu okusembera omanyi wosembera omuntu nga mu mikono mulimu gloves za gold nga kyeru kyaka nga nviri zona zaaka naye nga alina ekiwago nga alinga omuvubuka sinamukadde sinamukadde nga yenna mulungi kati mukudduka nemugwa mu kifuba bwe namuva mu kifuba naŋŋamba leero naawe otukyalidde leero naawe oze kutulabako Abraham ayogera
Luganda Muguleri omuzungu wayogera muganda awulira ate muganda wayogera muzungu akola ki awulira kakati bwe yamala waliwo akatebe n'entuula kati mu kutuula line nejja nebeera mpitirivu y'abantu nentandika kulaba line buli omu ng'ajja mugwa mu kafuba kati tuba tukyali mukwano gwange n'akomawo n'agamba jangu tugende ne tuvaawo naye awo mu kutegera bwe nali ndaba waliwo Ibrahim ye kabaka w'eggulu eryo ye afugaawo si kabaka naye ye kabaka yavunanyizibwa yes then ne batabani be Isaaka ne bonna nga bali awo balinga abalangira kubanga mu kutuula kuno nalabanga mbalaasi balinga ku mbalaasi nga balina emirimu gye bakola Isaaka ne Yakobo kati tuvaawo tudda tu approachinga gate era ddamu abula mukwano gwange ababbize mu ggulu tabeera ku kintu kimu tabeera ku kintu kyekimu ati kati akyaziza omugenyi era talina muleka yeka kati approachinga gate eyo yali enyirira ng'ekulika akakomera obukomero obulungi gate eyo ng'eyaka kati bwe nagisemberera this time nga batumaze kuva eri neyeggulawo nenyingira kati mu kuyingira mu gate eno ngenda kulaba eno line 3 ez'abantu ezisimbye nga mpanvu abantu nga bangi naye nga baafa abatuukirivu bali awo mu line kati nze nga si suppose yitire eno nempitira eno kintu kyenjogera si kantu katono oba kasenge nedda njogera ku kintu kisinga n'eggwanga bwe mba ngugambe nyingidde walala kwegamba galinga amakubo agaliwa bano gye basimbye layini waliwo ekintu ekyawula nze nina okuyitira eno era gye nayitira kati ebintu binene bisamawanga naye eri speed espeed gyentambulira olaba bino byenjogera kati mbanga nagenze mba nagenze ne America nenkomawo nenzirawo ku speed y'omwoyo ekitegeera kati bwe natuuka awo wenyini mukubo lyenkutte nendaba mu maaso eri nga waliwo embwa enene bwetu esinga n'empologoma si mpologoma esinga eno elephant yeki enjovu eringa enjovu nene ng'ebogola naye bwe weebogola ojuulirira mu magumba owulira mu mubiri nti entiisa kati nze nengamba ndi muggulu sijja kutyambwa okitegeera nentambula nga nji approachinga kati ngenda kulaba mukwano gwange ng'ali eri wala nangamba Pastor Edward gumu omwoyo oli musajja mugumu nangamba genda ogikwateko nentuuka ku mba nenyikwatako nebulawo emba nebulawo kati nentambula anti kati wano baba testinga okukkiriza yo faith ate singa nali munafu nali nviiramu awo naye sisobola kweyongerayo baba bakutestinga kati nenvaayo kati mbanzikirira waliwo line yali esembyeyo saidi yeeno kati awo kwenatuuka nendaba omukadde w'omukyalo yafa yatera nga atuyamba eyo mbeera nga mbi ng'ali muggulu ng'ali mulala nga ntaba naawe oze leero kutukyalirako ng'ali musanyufu layini yali mpanvu bweŋŋamba mpanvu eyinza okuva wano Nairobi neyita Nairobi negenda Tanzania pakapa nga tekoma kati ku the same line nendaba eri mabega tata wange naye yafa
nga naye kwali ku line naye nga kwali abantu abo baba balinze eki ababeera ku line anti kati eryo ggulu lisooka kati oyinza okuba nga oli qualified kugenda mu ggulu eriddako okitegeera kati nga oli mu ggulu lya Abraham naye nga ekiseera kyo ekigenda mu ggulu liri oluusi tekinatuuka olina okuyitawo ku line osobole kukola ki awo tewaliwo kiriwo kya babino tugeze netugamba nti sijja giyita geyena ebibiri mu geyena fena tulimanyi ebyo ebiri mu geyena tebibeera waawo ate binonyawo ki ery'eggulu teriiko geyena just singa bwogamba kati abantu abamu bajja ne bakugamba nze nagenda mu ggulu nendaba ggulu ly'emirundi 7 oba nendaba ggulu ly'emirundi 9 oba 10 kati ezo feeza zinze tebazimpisaamu kati eyo eggulu lisooka lya Abrahamu lyabakkiriza ate eggulu lino libeeramu ebibiina ebibinja abatuukirivu kati obanga okoze wano emirimu bulungi ng'oli mu kugenda babeera barede bakulindirira kwaniriza okitegeera okwaniriza muggulu wali buli omu abeera ng'akola sigamba nti obeera otudde kutuzi muba mu kusinza waliwo abali mu kusinza n'okutendereza obanga si budde bwakola budde bwakusinza n'okutendereza kubanga muggulu teriyo kiriyo okujjako kusinza n'okutendereza naye kati ate gino emirimu egimu obubanga obuvunaanyizibwa bw'okukwasiddwa mu ggulu eyo muggulu waliyo amayumba waliyo amayumba waliyo zi street nga wobanga wakola bulungi bakwadinga street nga bwolaba n'erinnya ne balimuwa kati ng'oyinza okusanga Pastor Edward Street eri teri Pastor Edward Street yes ngeri mu ggulu kubanga wakikolerera wano ku nsi okitegeera wano ku nsi kintu kyonna kyolina okufuna mu ggulu okikolerera wano obudde bukuggwako tebayo kyakukyusa ku line ndi wa muzeeyi muzeeyi mulabe nasanyuka nagamba leero naawe oze tukyalirako nti ndi musanyufu amiina nemugamba oli otya dadi ekyo kyokka ndi bulungi tebaproceedinga oyogere bingi nenkomawo kati nkomawo wanu wenyini ku line yabo benyini bendabe nga ndaba malayika akutte ekitabo naye ekitabo ekyo kisoma buli linnya liri ku line n'obanga oli eri mabega wasemba nga Tanzania kikusoma ojja mu maaso awo wojja mu maaso n'okitunulamu n'obulawo oba mu ggulu eriddako eba liddako wekityo bwekiri kati wetwavaawo mukwano gwange nakomawo alina geeti gye yaggulawo yekka ennyini teri muntu omulala yagigulawo yennyini ng'amulaba ng'akola zino badazeggula zokka eno yajeggulira netufuluma netugenda naye nga olaba obusubi businza eri mu ggulu buli kintu kiri mu order kiri mu order teriyo disorder manya ono atomedde munne ne malayika waba kuyitako mu speed era tajja kukonna tajja kunyikiriza era naye ajja kuyita walina okola ki naawe obanga bakuki ate eggulu liba lyakitegeredda nti gunda agenda kukyala commission bweti ne bweta alina okuyita wano ne wano ne wano webatagadde tojja yitayo tojja kugamba nti kati amaze gajja kati tumutwale wana obanga bali bakitegese bwe bato bategese bwoto bwino system mwetu bwino okuba yeggulu kati ne tutambula tutuuka ku mugga
kumugga naye nga omugogo ogwimirira omugga gwakayakana gwa white gulinga crystals crystals mu Luganda kyeki obuyinjayinja obwo obwaka bulungi naye nga amazzi gali mayonjo biwagalinga glass nago gabamalamu bintu byeggulu biveeko ate wotali supposed kulinya kagereko tekajja yindi nnyayo oyinza okola bwoti nekakwatirawo mu bbanga nekatalinyayo oda kati omukwano gwange aŋŋamba tugenda kusala mugga naye mugga munene nemubuuza tugenda gusala tutya nga tewali lyato nagamba gwelinda nakola bwati najjayo element naleta element naginteekako nenyambaza kati bweyamala kunyambala element n'omubiri gwonna negwambala negumbika kiringa ki ovuru nzenna nankola bwati nesanga nga ndi mu mazzi mu mugga naye nga ndaba buli kimu mu mugga wansi mazzi kati ate kyewunyisa mugga gwali gukulukuta nga gukirira ate nze nali nkulukuta nga nyambuka kati ate wansi mu mugga omwo omanye amayinja ga bbeeyi wano ga bugagga bya bugagga wano ku nsi ge mayinja gali mu mugga ogusanga nga guyinja ogunene we guti suti nekusaza noguyitako nga gugoldi gunene we guti nga binja wansi wonna nga mayinja ga goldi ga green ga blue ga white gaka mugogo kifo kyakwesiima naye nga amazzi kati ate gaba gakulukuta nawe nze nga ndi mukwambuka neŋŋenda kati nina ekifo kyenatuukako bamalayika babiri ne bajja ne bampikingamu ne banteeka ku lubalama kati naye najja nankwatako bwati ovuro byonna nebivaawo kati netandika kutambula kati awo tuli mukuva ku mugga kati tuva ku mugga tusomoka tusanga abantu bangi ekibinya kingi nnyo naye nga bangi nnyo kati tutuukaawo nga bakola kyate ate nze mmanyi nga batambula abali tebatambula nnyo kiri awo nga balinga bali mirembe gyabwe bali awe bati kati bwe tutuukaawo emikono nagiza mabega nakwata bwati ng'abakadde b'omukyalo mwe bati kati weyakwata bwati nafuuka munyiivu kati bwakwata bwati ejjukira ekibinja abantu bangi ne batandika kukola ekkubo ne bapevinga ekkubo naye nga bamusinza kati kwe kutegeera nti nina omukwano gwange oba Yesu ono ye Yesu ono weda atutambula ye Yesu waffe ye Yesu kwe kumutegeera ningamba ate nanyiga nnyo awo yali serious nambuuza wabadde tokimanyi omusango luguze munyiivu ekibinja kyali kinene kyonna nekikola kubo nga bavunama nga wetuyita we bati nga bavunama yali akimanyi manyi ye yali akimanyi nti manyi naye lwakuba yali tanaba kumbikulirwa okitegeera yali tanaba kumbikulirwa kakati bwe twatuuka nga tuyise mu kibinja omusajja munyiivu awo yanyiiga nebuuza oba lwaki naye nange saakitegeera ndowooza awo yali ajjeyo authority ye kati netuvaawo tutuuka kakati wano waliwo firimu
waliwo ekiwonvu kigendera ddala wansi waliwo enzikiza naye kinene nnyo nga zino zirifite vale obwo butono ate kino kyenjogerako kinene kiringa guyanja kale bunene bwakyo wansi waliyo kizikiza naye ku kiwonvu ekyo kuliko akaguwa ka white buli muntu koyina okuyitirako kati niwe kati ogenda kalaba otya mu kizikiza kali waggulu eri wansi olabayo ko kalinga olutindo nkitegere okufunye kati akagudo ke bayogerangako ye n'atuuka akagudo akatwala mu ggulu ate nange simanyi kirabika bwe kityo naye kati buno bugudo bulinga buli obwo bubiri kubanga kirabika oba ofudde waliwo kwosookerako naye nze seekasa akayitako nali sifudde nze nayita kwako kati n'akalinnya ye n'atandika kutambula kati nange nengoberera netandika kutambula kizikiza naye eri gye tugenda wali watangala kitangala kyakira ddala kati tuba tulina we tutuuse ngenda kulira abantu mabega gangaga wawe ng'abantu bagwayo mu kiwonvu nga nga mpulira entiisa kati neŋŋamba bantu nga bafa nnyo bagwa nnyo ze mu ndowooza yange kati ne mu maaso g'essebo nga bagwayo nga tafaayo naye kati ku kagwako nesanga nga nino emigugu nga nina omugugu gwe neetiise naye nga guno omugugu gulinga gubalansinga nti omugugu ebikolwa byo nga gulinga guliko ebikolwa byo byobadde okola ku nsi ebikolwa byo bibadde okola wano ku nsi ogenda mugugu nagwo ogenda nagwo naye ate awo mugugu gwe ebikolwa byo bibi bwe biba nga bingi togenda kuyitawo naye kati mugugu saidi webanga nga bibadde birungi ogwo guba gwangwe teguzitowa guwewuka kasooka njukiza omulabi waffe tukyatambula ne Musumba Edward nga omusumba yakyalako oba kiwaki ekiri kyannemeddemu oyagala ngende ogenda muggu amakameramano nayagala ngende ogenda muggulu n'okukyalayo nja kuddayo nga amaliza emirimu membi wakagenda emirundi kati okukyala kuno kwali main kwali mulundi gumu naye kati ensi yange y'omwoyo yeggulwawo kati olusimba nsobola kulaba okusukuluma kuva ku olwo ensi yange yaggulwawo yaggulawo ne kati kyosobola kugamba nti baana abo babadde bajja baki basamira era singa muba musamira sisobola bakkiriza mbagamba siriiwo mba nabalabye dda kaakati egyo emigugu gye gisuulayo abantu kati waliwo omuntu yaggwayo nga ndi kumpi wano nekanga yakyuka nga munyiifu n'agamba gwe bw'otefeeko naawe ogenda sigala wano kitegeera nagamba fa ku bizinensi yo fa ku bibyo nenguma nesigala nga tutambula lugendo no luwanvu ate kugambye ensi y'omwoyo edduka speed netucrossinga netutuuka eri saidi yeeri gweyalaba ngaoyiseewo nalaba nga nyiseewo nensanyuka naye nefeesi ebadde nkambwe nekolaki obukambwe buli we mbadde mpulira kuva ku ye ne bukoma kati manya nsi y'omwoyo edduka speed twalina ekyoto mu kusooka edda before covid wali wakalija kati ne baleeta omulenzi omwana yali tormented n'emizimu kuva eyo mu eastern eyo ne bamuleeta tukole ki
tumusabire kati kwolooze nali nkooye mukukoowa nengamba abantu betwali nabo waliwo n'abaweereza nembagamba tujja kuddamu tukole ki tumusabire omanye kyaliwo omwana yabulawo yabulawo yabuukira mu bbanga n'addayo eri mu Eastern wano ku nsi byaddala bino si biri anange kyekineewuunyisa abuuka mukola ki mbanje nembagamba abadde wano abadde atudde wano nembagamba tukole saako netukola saako netusabira for 3 hours awo wabadde atudde netulagira emizimu esamba gyenyini negiddamu negimukomyawo ali n'ekirala wano bapasita bangi basabira abantu kyangu naye wesanga eri nga abantu basibibwa bali mu bawambe waliwo omusamizi atiisa ekyalo waliwo yafa obulanga era yali aloze crusade yaffe tujja kujja mbawe olugero Katonda namukuba embooko yamukuba ekibooko kiri yamukuba oluyi n'afa n'azimba wenna olubuto bwati crusade neyeyongera negenda mu maaso yali ayagala ngwe mu accident mukama n'abindaga so mugenda buyikwe omwezi ogw'omunaana nga tutandika nga 28 paka nga 31 ng'omwezi gugwako kati osobola tuwagira osobola yimirira naffe obwakabaka bw'eggulu abo bokka abamanyi nti obwakabaka bwaki bw'eggulu gye buli so munaye ne tugenda maaso ekyokubiri ofisi yaffe ebeera open kusabira buli muntu kasita gwe otukubira ku namba eyo eri 07 4 18 22 41 era bangambe bagenda giteeka wansi awo eri 07 4 18 22 41 oba osindika ka WhatsApp message oba osobola kuba ki direct eyo namba weeri kusabira buli muntu oba nina ebirooto ebibi bimusumba mbivunula ate nenkusabira nsobola kugobako ebuli mizimu mukama yeyampa ekisa ekyo Yesu yeyakimpa oyinza ogamba yewaanyi sobola kusabira makaago famire yo manye waffe tulinayo ebintu ebitugoba manya ebiteega manya biki ebyo twokya bwokya eno office basamize nga 5 bakalokokeramu ne twokya amayembe n'emizimu bajja nabyo mu kisawo tebajja nabyo tugendayo eri ewaabwe tubyokya n'amasawo ne tugokya so kati tolemerwa mu buwambe nsabira mulokole n'atali ki mwena muli bantu ne waliwo n'abasiraamu be mbadde nsabira omu yatuuka n'afuna amazima n'alokoka so si kufa no okulokoka kuno muntu akkiriza n'omutima gwe yekka n'asalawo n'agamba kankole ki kandokoke naye wabanga tanaba kusalawo si kirungi kumukaka gulooza mu biseera bya Yesu bantu bonna tebandirokosa gulooza lwaki balala tebalokoka bantu tebamanyi nti ye mwana wa Katonda olowooza yali talina amaanyi agabalokola bonna kati muntu asalawo n'omutima gwe kati wano tetufaayo oba otambudde mu basamize ne bigaana jangu nkusabire wano wennyini kanisa aba muntu kanisa kiri kiba kizimbe ogamba kizimbe gye mukuŋŋaanira kibeera wano wennyini kusande ate ntera kuba asiriiwo ate ne programu ya sande tulina ya evening
tetulina ya morning zino morning hours. So wesanga nga oluusi sirina budde wano w'okubeera wano naye kasita abantu bonna we tukola program ojja kujja ojja kusabirwa ojja kusumululwa ojja kuwona. Tulabye balema nga batambula, tulabye bafuba amaaso nga balaba, tulabye bakigala nga bebaloga, tulabye nga bebaloga bizinesi ne zifa ne ziddamu ne zizuukuka, tulabye nga ddogo nga liva ku bantu, tulabye nga aba members bamu mu kibuga eyo nga tubasabira nga bintu ne biddamu ne bitambula. Mwebale nnyo okubeera ku channel eno eya Yuginawo TV era commentinga nze kambasabe kyoyagala oba kyotayagala leka tulabe kindowoozayo era oba oyagala okulaba oba n'okusabira oba oli wala nnyo abali eyo mu mawanga g'ewala era okubira ku WhatsApp nitwogera oba counseling ne counselinga waliwo guna counseling nze nga ajagala kwetuga nga ayagala kumira butwa kati yabisudde kati mulungi. So mukama banjagalire kambasabire oba otusabire nsooka osubule kambasibule otusabire tweyanziza naffe musumba. Amiina. Omulabi waffe wena akyatambudde naffe tukwebaza yonana gye twatandikidde. Tubadde na musumba Edward nga ate tukusuubiza si gwe mulundi gwaffe ogusoose omuleeta ate si gwe mulundi gwaffe ogenda osemba tulaba tumukyaza twatandise okukolagana ne musumba Edward tukweyanziza nnyo. Ate na subscribing n'abalala abalina stories bweziti abasumba abalala banaye tubaaniriza kyano si abasumba wasi abalokole bokko basi abaki buli muntu olina story olina kyoyitamu olina okunyigirizibwa olina kyonna weetaaga olina story gy'oweetaaga okusharingako n'abantu abalala tomanya waliwo waliwo omanyi waggulu w'omumanyi waliyo omumanyi oyinza okuba weetaaga amagezi ng'olina obulumi bwa bw'oyitamu weetaaga amagezi nga omanyi sife abasembayo naye nga onoonya gweyogerako naye tonnaba muzibu jangu oyogereko naffe tusharingeko sitoleyo n'omuntu omulala tomanya wali eyo atulaba musumba ndowooza byebe. Amiina. Kale katusabe. Ayi Katonda waffe yatonda eggulu n'ensi nannyini buyinza ye gwe alina amaanyi agawonya era olina amaanyi agasumulula abantu. Ayi Kitange Taata abantu bonna balina ebintu bye bayitamu balina zi stress ezibali ku mutwe Mukama zibajjeeko. Abalina ebirwadde bye bayitamu nabyo bajjeeko. Abalina ebirwadde by'omwoyo Mukama bibawonye. Tuzikiriza buli manyi gonna g'ekizikizo emizizo emisambo ebyokola Lubaale Mukama Taata asumbwa abantu bano agaloota agabi Mukama baloota emisota abaloota agasolo abaloota abafu tubizikiriza mu linnya lya Yesu erinnya lisinga manya gonna Taata. Wawangula amagombe n'ozuukira kuva mu ntaana n'owangula n'ozuukira Mukama amaanyi g'okuzuukira leka gazuukise ebintu byafa mu bulamu bw'abano abantu abatulaba Mukama ne TV eno giwa omukisa Mukama Taata Kitange nsabye nga mpita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Tweyanza musumba otusabirako. Amiina mukwano. Amiina. Waliyo President agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko muno jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise.